Odi enkambwe wakati wa Fulufiga wamu ne Bukenya Media eranga berangidde ebisongovu omulino kolimira abaana bawe akatambi ogenda kubanga okafuna massa otamale emirundi Junior ne Frank Abaho Jobless Billionaire banage nabo balumiriza Fulufiga nga weyebaka ku mwana omuto Jobless Billionaire akatambi nako wekali massa we kituufu kikino Haji Ali kituufu omwana Nisha yamukwata nga we mugenda okulaba mu katambi ate kibafulumiza essaawa zino era nga ye Alian Skin munagi yasula palaso mu depression nga wogenda okubanga obifuna byonna wano ku Suvia News Extra kwotadde Grana wa Grace Khan nga naye akuza amazaali wamugamba mukyamu asibye mukya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atandaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra ti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono nga akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oba oyagala kugoba ku by'okugenda bweru mukubireko enamba ye ey'essimu era wate wamma akulombera edduwa sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukazi bandi wamu n'omuwaifu Azali kwotadde Shakibu bannange ennaku zino laavu kyebakola kikate kati Zali okuva we yavaayo n'akitegeera ddala nno Shakibu amuliko bwomu omanye emabega kaawe yali yeesuddemu Zuluba nga amawulire agaali gayitingana nga kigambwa mbu Shakibu era ayagala mwana muwala TikTok amanyikiddwa nga Posha munnange okutuusa Shakibu we yavaayo n'alongoosa ensonga n'agamba nze omukazi nina omu yekka Zali munange bwe tweyongerayo ne Palaso ate mulowooza Alian Skin teyasuula Palaso mu depression omwana ali mu depression banange ebyokusaaga byo tubiziza wali bali sooka omulabe wano byagamba ate tusobole okweyongerayo omwana n'omusajja amagezi bukyali Palaso kuba ye si birungi depression kyemukola kikabuka kale bwe ne yali agituuseemu budde omanyi Palaso kyaliko omwana Alian Skin banange era ddala kimenke sooka laba akatambi kano tusobole ate okweyongerayo wamma n'agaleero Alian Skin naye guno omwaka tayimbye bubi ate amenye rekodi ye muimbi official asoso kugenda ki eruzira nakomawo kabonero amazima gali nti Alian Skin bambi yasuula Palaso mu depression goge mazima kimbibi Alian Skin omwana Palaso asuula alogoota na Alian Skin ne wamubuuza ekintu nga tekiira we kijiramu Alian Skin ye agenda okwekala nga ayogedde Alian Skin nga wetuli kale bwe tweyongerayo munange yo mazaalibwa g'omulungi Grana ono nga muwala wa Grace Khan ate nga taata ye Prince Oma eyakaba Grace Khan amaziga bannange kate abule n'okwetta obwesi ne munange no Grace Khan mukyala mulungi wabanga tazze mu kwekaya bino ebintu ebya love mukyala mulungi kale munange afifida Queen omukyala Hajati Zura yamuweereza audio gye baalimu nga bamupeereza nga bamugamba nti togeza n'owaabira omusajja tugenda kuwa ebyobugagga by'omusajja bonna Hajati Zura n'agaana nga tayagala mwana we kumuli amulukwe munange ye afifida Queen yali yagamba nti omusango guno gunnagwa nga Haji bamuwadde beyiro akatambi oba ka video ajja katanga we baali mu lukiiko olwo nga bamupeereza nga bamwegayirira Hajati Zura n'agaana okutuusa we yaddukira mu mawulire n'omusajja namusibisa ngenda kubanga nkakuteerawo naawe okeerabireko. This agreement is made this first day of October 2024 between Muizerwa Ali, hearing after that was the first party, and Natsu Zuru, hearing after that was the second party. It is hereby agreed as follows. Number 1, that the first party donates to the second party property situated at Motungu behind the police post opposite the Media Hotel. That the same property shall be for the benefit of the second party and their 2 children in the first party, namely Muizerwa Swai and Muizerwa Abdullah. Number 3, that the first party shall
HL, and hereby donates your donation is 15 million in cash and 5 million to be donated within 5 days from the date of this edition of this program. Number 4, that this deed shall be read and construed according to the laws now prevailing in Uganda, and it is made with full consent of all the parties without any undue influence, force, or any form of fraud. In witness whereof the parties have set their respective hands on the date herein first above mentioned. Mujara Ali along with Dr. Saina Zura being the witnesses and chairperson of the ceremony. Tugenda kuwaba waliwo endagaano lwaki documents zino wazikuwata tuzataaki byebyo nno munnange ebintu bye baayogeranga bamugamba tawaabira musajja wabula bamuwe ettaka nga ebyapa byonna babimukwase. Ndowooza mukazi wattuzuula n'abalamu n'agamba sya mbeere mwene ennyumba mazima nga njibeeddemu ku lw'omwana wange omusajja yeebaka ku mwana wange naye nga amazima kiri kati wowuliriza odi eyo owuliriza ebintu byali mu miitingi eyo amazima kieraga lwatu nti omwana ye Haji yamukwata. Naye munnange nga wogamba nti omwavu tasinga musango kale munnange omukazi newe yeewaayo omukazi n'agwa bine walungi nga yagala omwana we afune obwenkanya naye naye era ku kino kyendaba ekiriwo omwana nesha obwenkanya bo tebukyaliwo bwaweddewo dda ate ono ke yafulumye munnange obwenkanya tebukyaliwo nenga omusajja yakwata omwana w'abandi. Munnange oluseke lufuuse oluseke sente ez'obwerezo ze batayagala kukoleera zibafuukidde akabasa. Munnange bulijjo mubadde mulaba olutalo wakati wa Jobless Billionaire mwana mulenzi TikTok wamu ne Kenya Media ne Full Figure batuuka n'okugyayo ebyama nga Full Figure weyeebaka n'omwana omuto Jobless Billionaire ekiro munnange obuzibu bwava ku ssente odi enkambwe ngiyina mu maaso wano nga Full Figure aweereza ebisongovu Kenya Media ne Kenya Media naye ng'amuweereza ebisongovu era nga tebakomye okwo nga batuuse n'okukolimira abaana baabwe ati gwofe bubi ati gwokole kino bannange obutambi ngenda kubanga mbu batuusaako maaso wano ate mulabe ssente etali nkoleere nga bwerimu ebizibu. Olwaleero njagadde nje comment box yo njogereko naye musajja gwe kubanga tokyali muvubuka Bukenya emyaka gyolina gikumala okuba ng'otegeera ate nga nebyoyisemu birabye naye musajja gwe oli mubi olina omutima omubi olina mulogo ate oli mutima kyova olaba oli kuleveemu Katonda akuumidde awo n'akugongobalizaawo. Omanyi lwaki ne bazaaya bakajja mu mmotoka balina emmotoka ennamu ezisinkezo omanyi lwaki oli mubi ate olina omutima omubi. Naye tukusabira osobola okugagawalira ba Jerusalem sale ekigambo front train tomane gye twakijja twakutwala nga tomanyi nakutwalira mu mmotoka yange musajja gwe sirabire wanswaze wa amu lwangamba nkusabire sente wa amu ezakapiro nga amu yakuwa sente n'otaŋŋamba n'ogula akamotoka kakavundu sirabire nakudanga noonya sipiika mpe namba ya sipiika. Musajja gwe okumanya oli mubi obulamu tebujja kukyuka ojja kubeera bwotopaka lwonoofa. I'm telling you tosuubirayo bulamu kukyuka osigaza kusamira nakufa. Erinnya la front line manyi twalijja omanye gye lyava musalewo mugambe mbugwe ne Jobless mweba front line kale katubasabire mugaggawale era mukole mugaggawalira mukole naye temwandibadde kuleveemu eyo gye muliko nga tewandibadde bwotyo. Ebyo byonna bye bikutuusizaawo mitima mibi obunnanfuusi obutayagaliza effutwa effubitizi kisajja goli kibi kyobudola abadde olowooza nti newa Haji nfunayo ssente walangira omusajja tebana kye bampa ng'omanyi nti nfunayo ssente yakuwa mmeka ekitali kyo tekibeera kikyo. Mbalaba awo ne Jobless lunaku nga muli mu kafubo mbumusiiba awo muli mu kafubo Katonda ajja kuba basasula nga mukola ze bayita mu ngalo
wakiri oli lwaza omwana ne ziggwawo. Full figure ompeereza audio eyo ku side yange sinungi obadde mukambwe nnyo naye ate tosoose kusooka kwekkaanya nsonga kufumiitiriza kubanga Frontline gyoyogerako nti twagyefuze baayise jobless tebaayise nze bwe bayita jobless kubanga ye ali mu kakiiko mu bakulu kubanga bamulondera Labola nga ye chief whip mu DCCU kati Alex wabanga yalemeddwa okwatagana n'aba DCCU bamukubira essimu tajja takwata bone basalawo ne bagamba nti katukozesa ono jobless kubanga baali bagenda kola lukiiko lw'abantu abagenda eggulu baliida ne batwala jobless nange saamanya naye gwonvumye ng'olinga agamba nti nange ndi omu kubagala okutwala ki Frontline sooka nga wekkanya ensonga olina obusungu bungi onado nyinako ekko simanyi gye walijja naye ebiseera ebisinga kyetagisa nnyo okufumiitiriza kubanga ebigambo byeyogedde byonna wamalize kulaba ka video nga jobless ali ne baliida mu meeting noweereza jobless audio enkambwe ate nange nongattiramu olw'okuba mbeera ne jobless naye ng'ate nze sinnaba na kumanya nako nga sinnaba nadde okumanya nako nti no jobless yagenze yankubira avuddeyo n'ambuulira ebibaddewo naye ggwe ompalabudde onnangidde bwewantwala ewa haamu nno munnange bw'aba agaba sente aba tayagala balala bamanyi kivola basagamba ate siina kukugamba oba ng'ogamba nti wantwala ate nga sigwe wantwala n'abaako ne kyampa siina kukugamba nti era wansanga nayo kuno nyombesa nzize nti eno nga sikomyewo naawe oli wabanga akumanyi sigwe omwefuka tolina woomuyita toli wa luganda lwe nti omuntu w'otwala omuntu awantu nti ate waba addayo ayina okugenda naawe ate nasigamba nga konti nsabira kapita ewa haamu guwaŋŋamba nti tusabe ssente tugabane gwe noteekawo ekyo talina byakola simi talina motoka amu nagamba nti nze oyo namuwadde neweekanga n'oswalirawo si nze nakigamba guwaleeta ekiteeso ekyo nizasookera ddala era zonna ogeze ng'otwalako ezo teri atakumanyi so byogamba munna abaana bange bajja kulwala zijja kuggwawo si ggwe Katonda munnaye Katonda yasalawo gwe omuntu mulamu lwaki olowooza abaana bonna booza ate si ba musajja omu gwe omuntu mulamu ow'ekisa ekingi oba bajja kulwala kale naye ate ekyo kigenze wala kubanga gwe toyagala kwogerera ku baana bo naye wogamba nti nno wakiri zijja kuggwawo abaana bange balwale wakiri ziggwewo ogamba muno simiri ensonga lwaki Katonda nkumidde mu mbeera gyendimu naawe munnange ozifunye olina 52 kubanga kati olina emyaka 56 oli mukazi mukulu obadde mwavu ng'otambuza buleega ng'ensi yonna ekumanyi ng'ogyeri ku bannamasaka obuleega n'obuvulu bw'abaana wakatandika naawe okubeerako bulungi mu myaka 4 kati sinaba kuweza myaka gyo nange nja kufuna sigwe Katonda sigwe asala opozi ngondo ze ate ebyowooza muno saba Katonda oleme sente zireme zife teri muntu asaba Katonda sente za muntu zife gw'oli mulogo gamba ogenda kundoga naye ate ne woona ndoga kyonna ekinambaako b'omwana alwadde n'afa ababo tebajja kuwangaala nabo bajja kubeerawo bamalirize era bafe naawe wenyini ojja kufa nange ejja kufa gwe tojja sigala ku nsi gwe tugenda sigala ku nsi nnyabo ombulookinze ng'ompeereza twagadde kuwulirana sayidi yange Frontline twagivuddemu nze ngivuddemu njikulekedde kubanga olabika oli munene nnyo mu Frontline olw'okuba Alex agikulira mutabani wo kubanga ne ku ssente zetwafuna guwasigana okufuna ate nga tolimu nga director tolina kiti kyolimu wabula olimu gwe mukama w'abali abagitandika ffe tufuna ntono gwe n'ofuna nnyingi wandibadde otwebaza nnyo kubanga ffe tukolerera njagala ombulire wali okozeyo video ng'erimu ekigambo Frontline ku social media wagitunda ddi era nze ne jobless we tuvaamu olowooza ani agenda osigala agitunda kale gwe wagitandika watandika n'okutereka eyo ffe tuzze tugibuukidde tugitunze bwe tufunye ssente era gwafunye nnyingi kati okomplaininga kyokuleka obutakuta olina bubezi mutima mubi kakkana mukwatagane ne bakama bamwe wabanga General Stale yalonda Mr. Wambogo nti yeriida wamwe niwona kolota sigojja okuba liida bali bakolaganye ebbanga ddene niwona muvumirira tojja muwangula bwebwe obusiru bw'omuntu oli yalonda oli nti yeriida kati gwa odde eri omuvumirira temwagala kgenda abatadde ne ku lisiti egenda eggulu muganya okugenda kati yakole ki kati oyombere no mu audio naye mu byonna sijja kuyomba nnyo simanyi oba onaagiwulira oba toogiwulire eno audio nensaba Katonda ogirabe naye togeza n'ogenda ku media nonjasamira ebyekisiru byo kubanga ate nze nkumanyi nnyo ku media
byebyo nno munnanga ate ebibadde ebisongovu wakati wa Bukenya Media wamu ne Fullfiga bannange esente y'obwereere eno etuuse n'okubalangiza n'okukolimirwa abaana bammwe naye nga wamma we tuli maaso wano nkyawongera ate ye Jobless Billionaire ng'agamba baasula bonna Fullfiga teyeewakana mbu ye n'obujulizi bwonna buyina obwaliwo mu ekyo ekiro kye baasulamu bonna bannange omwata tuswaza tokola ebya simpoke abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. obuzibu munnange bwa luseke baagera ne bafuna akamoomeke sente embagana ne babeerera nzibu nnyo nga Fullfiga ndowooza yayagala ate okutwala omusimbi ogusingira ddala obungi era nga maaso wano omwana Mrezi Jobless Billionaire muyina ng'akyamulumiriza agamba baasula bonna ku kitanda kyekimu baanaabira mu kinaabiro kyekimu okuggyako blanketi beebikka nga si ze zimu buli omu yeebika blanketi yokka kyokka jjukira ate ono Billionaire ali mu sayizi ya simpoke bannange enda kubanga mubatuusako agamba tebaanyumya ate luli ogwasooka yagamba baanyumya n'amulikodinga muki nemusimu ne wano yagambye mbu munnange twebaka weebaze tewali kintu kyonna kye twakola agamba Sebo Billionaire yasula n'omukyala ani naye tewali kyabaawo wasula naye twatuuka nga luumuzi bwedde nga asigaddewo luumuzi bbiri emu neesulamu Senkubuge n'omusajja omulala zineesula ne Fullfiga mu luumu emu bwe kyali bw'aba awakananze nga kati mwasula mu buliri bwe bumu ekyo kya bulijjo Junior osasula n'omuntu walya tewalya saalya wamma mwasula mu buliri bwe bumu kati wali weeyambudde oba nedda okusooka twasula mu ngoye ffenna nga omanyi nti n'omuntu mutuuse nga lumuziredde bulimu neyeebaka bukye bulimu akola ebirala kati olw'ekiro tewawulira kawewo n'omwekubako nali nnomo ng'era omuvubuka yenna etula kyeyasula nange yalaba nga bati bayinza omusumba ng'ate nze muto atategeera bintu bya ng'era nze ndi muto kati teyakusabaako wadde nti Jobless mpaako mwana mwana abanga mutuuse mu luumu omuntu era otomatikali oba olina okunaaba buli omu naanaaba buli omu naanaaba bibye Jobless kati goyinza osula nga tonaabye ng'ovudde Kampala mpaka ggulu nemweyambula nemunaaba tewali kyaba nze nasanse okunaaba nzine zambuli neneebaka yesinabudde bwe yanaabyemu naye zinanaaba neneebaka nenaaba nenyambala engoye zange neneebaka kya bulijjo kati wewamala okunaaba kati weeyambulira weera mu luumu nga mwali kati Junior kankubuza ekibuuzo nkubuuze buuza kati Junior gwe tugeze kati gwe ogenze kale naye nga lumusigazaawo bbiri bali basuze babiri kuba ne bali baganisula bonna nga baga tebakkiriza musajja na musajja gwe oba gwe okola kyosula mu mmotoka nsula ebweru
sisula na mu kukowo kwali wali era jobless bwe ziba zisigaddewo luumu bbiri nga nosula n'omukyalo oyo nsula ebweru jobless nfuna akazi is a jobless nfuna olukoba akasolo n'enkasiba n'olukoba luno olusiba eggaali n'ekirala Junior gulo erimu loogi nyingi akulimba gulo erimu loogi nyingi loogi zaali nyingi lwaki mwasula mwonna yes jobless I sense something mugambye lwaki loogi zaali nyingi mwasula mwenna ng'ate loogi nyingi eggulu azezaliwo ezebbeeyi eziriwo ng'endala eziriwo za layisi ne sisula mu buntu bwa layisi sima mitwalo ebiri twasula mu loogi emitwalo 15 kati ezo loogi ekitanda kyali kitono kyali kinene kati olwo ekiro kati era sigenda kugamba nti namukoonako temwekyusaamuko buli omu kitanda kyali kinene se rumu emitwe 15 banene buli omu yafuna bamuwane batone blanketi endala buli omu ne yeeyawula kati temwekyusa kiro nti kale ng'omuntu bwe yeekyusa mwe mwebaka mutya mwe mwebaka mwekanyugira magulu mwekabaka mulwanira mbuli jobless wange baakulya bannaye wulira ennaku yalabbi jobless we yamala okunaaba yalina nayiti n'akyusaamu ka nayiti oba balina mukipaaasemu ndekaawo simanyi nga lwaki tomanyi yayambala nayiti oba yabuyingira mu adamu ezisuuti nze simanyi kuba nze ettala teyaliko eyeeno ng'ey'omukisenge ey'omukinabiro yeerifu kati eno waliyo nzikiza omanyi waliwo saying egamba ebyali mu Vegas bikoma mu Vegas n'ebyeggulu biyinza okuba nga byakoma ggulu Junior eno part 2 eya Simpoke kati ono yazega Simpoke ta part 2 ekyo tekyaliko ku kabanji bonna bakimanya nti ko ne basengo bamanya nti abali basoze eri kuba olwedde kyekyali twakimanya Junior ffenna ne tumubuuteekera nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange muliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano kebayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kwisangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza kwebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias